Embeera yo eyungulwa ezziga ku King David Junior School eyo anti mukwano abaana abamu bakawonawo bo balabikiddwako nga bakomeddwawo naye ate nga n'abazadde abamu era emitima gibakutuse kubanga abaana babadde basuubira nti balamu ate olwaleero bwe twogerera nga nabo munnange balabika nga bafudde ate abamu babadde basuubira nga bafudde kwegamba embeera eri awo mixed feelings ziri mu bazadde awamu n'abalabi abali eyo ennaku nnyingi nnyo esaizi eyo naye nga twongera okubeera nga munnange tusabira abazadde n'abayizi bonna munnange timukama abeere nga munnange abagumya emitima kansoke mbawe ku bintu ebimu ebitambula oba ebigenda mu maaso saizi eyo okuviira ddala jjo ekyabaddeyo n'essaawa zakakati ekiriyo nga basurvivors abamu baleete ebyo nno bye bitambula mu Uganda. Bannaaye ono waboda wuno agudde kabenje sawa ya kusula wabwelu bukulu ekitambula mu Uganda. Embeera yo ya bunkenke n'obulumi bungi nnyo wali eri ku Kings David Junior School munnange oluvannyuma lw'abaana oba basurvivor okubeera munnange nga baleeterwa bwe tulabira abazadde abamu bafeintinga abalala kwegamba bagweri okubeera nga munnange obulumi bwo bweyongera buli ssaawa buli wookebera ng'olaba omwana wo talabikako oba omwana wo gw'obadde osuubira nti ate yasurvivinze nga bagamba netasurvivinze abazadde bafeintinga abazadde bakaaba amaziga gali wali endeje banange Uganda yo twongere okubeera nga munnange tugisabira naye nga wetuwegerera ebifaananyi bye mulaba abazadde abamu bo okufeintinga kwagenze dda maaso abamu essuubi libawedde naye nga basurvivors abamu bo bakomeddwawo era baweereddwa bazadde baabwe naye kambere nga tulaba ekitambula oba abazadde kye baliko oba kyonna kyonna ekigenda maaso saizi eyo abazadde bayambiddwa abamu bagamba tebayambiddwa era tugenda batubawuliriza nga boogera nga bawa endowooza zaabwe ku kihappeninze eyo ku ssomero nange nga yategekera tuwa mama keita komyewo bannange keita komyewo mama keita komyewo keisimulala keita komyewo bannange keita komyewo mama keita komyewo bamikwano keinagula n'ekyangwe ekibya bannange nga yetegekera tuwa mama keita komyewo bannange keita komyewo mama keita komyewo keisimulala keita komyewo bannange keita komyewo mama keita komyewo bamikwano keina wetuza okuse kumakya netuwulira amawulire nga kitalo bannange nga kibi nnyo bannange tusabira abazadde bannange abazadde mukama abagudde abazadde abazirise mukama abagudde eno si accident kumpi yakusatu mu wiiki emu kiki kino bannange amazima gabe mazima afande okujjako okujja mu butuufu sirina bigambo zadde bangaye mulimu omuzadde omu yafiiriddwa abaana 3 tamanyi mbana 6 simanyi naye kyonna kyekiri omuzadde oyo oyinza mugamba ki okujjako mukwasa Katonda mukama taata abazadde abagudde eddalu abala tebamanyi biri ku nsi mukama banyweze yiwa omusaayi gwo ku nguudo ze Uganda gakagwawo kati tuyingidde abaana 6 bo bafu abaana 10 oba abaana 6 saawa zino amawulire agafa ku ground eri ekapchora galaga nti abaana 6 wano ku King David Junior School nange nafiiriddwawo omwana wa sister wange yafiiridde mwaka akabenje tubadde tubeera naye era n'olunaku lwe yagenze yansibudde bulungi nange akojja genze naye ngenda kudda ne mugakali naye amawulire ge twafunye ng'akabenje kazze tugenda okukeera ku makya twazzeewo ekiro tukedde ku makya kujjawo ne batugamba nti ate naye yamaze n'akola ki yamaze n'afa so tuli wano tulinze emirambo gijje bagitukwase
then tulabe ebyokuziika ebigenda okutambula. yagenda twali naye tusiibula nagamba kojja ngenze abadde mukyakumeka abadde mu pipo nnyo naye Allah abagumye bannange bazadde bannaffe Allah abagumye abadde mu pipo kitalo nnyo bannaye kitalo ddala maama we yali dda yali wali bano be bamu ku baana abasobodde okuwona akabenje bambi kulya kamere bunyabo era bali mu kulya kamere nga mbalaba be bano bakawonawo baffe era bali wano ku municipal headquarter Makindye Ssaabagabo bali wano banywa tuzzi balya kamere bawoganamuko wano otuukidde muki obadde mweri baasi eya bbulu ng'otuuka wano si ng'ogenda mu kulambula wano ng'otuuse wano sirika maama sirika sooka osirike maama Nicholas Nsereko. I was broken. Rana desimanyi chichi. Naye ne mjogera kwenye teacher we. Teacher na angumya. Jotham Serojoji. Come. Just kubera munti. Ukataddewo naye nga tubadde. bweyagala mala mulabako Teacher nabiranga. Nina abaana basatu. Simanyi kiddira n'akategeerako omuntu ye mulamu. abatuko tukuba emigogo naye bayimbula ennyonyi wano kati minisita agenda tukasa ati atusasulira ebisale by'essomero oba lina essomero lya gavumenti lya bwereere ekisasuza omusolo era byebyo gavumenti eyamba abantu baayo mu kiseera nga kino ekibi olina abaana basatu essomero liggaddwa wiiki bbiri n'abasajja abalina abaana wano tegeke enteekateeka meni holo wali mugende mufune abaana baffe basooke bateeka abadisa suspendinze yonki ndwadde ne bajjamu abaana ne bagikanika ne tekyawedde bulungi duty of care weyina okugira nti administration yandibadde egamba nti nedda basike esigale eno tuyiza abaana entambula endala driver atuukati okubagamba nti nze mundeke manye ekyokukola temumbulira kyakukola and you let that be toddamu n'otuzzaamu abaana baabanno oba okitegeera that is what I said duty of care yes duty of care alibaddewo awo omuntu omu n'abeera bold n'agamba nedda negotiatingira ku ssente nayo baasi eyasatu zenna yeyabiri nga tebafudde ku emiliyoni njagenda emipiira mwagirabye nga gyabadde worn out oba okitegeera ne wano weeviire eno ku ssomero e Kampala etukekapitula mu district mikazi eyiseemu nga tekuli bakunguudo ba traffic bayinza kugizza bbali ne bagaba abaana bavembanabuteeka kesitadde nga gwe munauganda ali yakulaba ogenda olabe school van oba kale wonna wooli ogirabe ng'eyitamu ng'obwana babujjamu tugirabe school van tesiba alina bwagitegula emmotoka y'omuntu ewedde okukitegeera nti basi tekyasobola kutwala abaana b'abantu naye teyafuddeyo yamaliriza abaana abazizzaamu neegaana okusiba n'abakuba ku kifunvu ne bataninga emirundi n'emirundi abaana ne bakunkumuka ng'obuwuka kale tuli mu bulumi naye eyo Uganda yaffe n'amalwaliro abamu kuba baliyo ku ground bagamba abamu osanga tebandifudde naye nga womanya ebyamalwaliro first aid biki eddwaliro bye babasoosa nga terimalaayo era bamaliriza batandise era ennamba zeeyongera ennamba kati eriwo si ennamba eyabaddewo instantly ng'akabenje kakagwawo kale nga bannayuganda just kati tubeerawo ku lwa Katonda kubanga n'abamu ssente bazeewoza ate kuba nnyingimu twala egisoba mu 2 omwana akkaabirira n'osooka ne weewola ssente naye ng'ate gy'oweewolera ssente okugenda ate tagenda kudda kale twongere okwesabira just n'okwebeereramu okutuuka e Kapchora babadde basanga ba traffic naye nga tebabayimiriza nti abaana mubatise abaana beerera bana omuntu we bafuna akabenje nga tebeenyize si kye kimu nga bwe bafuna akabenje nga beenyize
era bakazualities baba bangi nga bakoze eki nga benyize ne gavumenti kale iyo kati ngawe kino we kibaddewo nti kitambudde nnyo ojja kulaba nga bagezaako okuleetawo ebyo naye tebabiteekesa mu nkola abaana b'abantu nga bafa nga tebiina na makulu sereze babasaba nnyingi babasaba 23,000 waliwo abasudaani babadde balinawo abaana 5 kati kitegeeza eba esukka ne mu miliyoni tebereza okusasula miliyoni naye ng'osasudde omwana waafe ate afiire mu bulumi naye ng'abaana bali wanene wakiso ba primary bali mu Kampala kyekigaano batwala mu zoo babaana bato pifo biki batwale mu zoo batwale Nammanve wali ewatali riske nge Kapchora abavuga basi z'abaana balagajjavu basi yafudde emirundi emirundi 2 ng'abaana babajjamu ne babafulumya n'akanika nazzaamu neddamu neefa ne babafulumya n'akanika nazzaamu nze kyenniza okusaba gavumenti abaana ba primary waffe na twasomako twaliko mu primary tuwa tezeetaagisa mu baana bato omwana omuto omujja otya e Kampala n'omutwale Kapchora okitegeera tekikola makulu okitegeera ekyokubiri ndi abaana babavuga nga babatisse kabindo abaana babatikka kabindo baaseberamu abaana nga 7 naye babaddemu nga basoba mu 10 naye gavumenti ebatunuulira butunuulizi basi yawe yabadde ekulembedde kabenje kagudde mabega kati tabitegeera abazadde bannaye ono waboda una agudde kabenje sawa ya kusula wabwelu bukulu